Ambalamusizaako banyabali basebo mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yenna sekinomu gy'osinza okulaba akatambi kano ka nsente oli bulungi gyebaleko gy'otuusaako engalo. Olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 30 ezaako konka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 kansibenti buli bulungi mugyebaleko gye mukakalabya nange ejange njebala nga nze gye ntuusaako engalo. Nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa 2 nja kuba ntumbudde anze nzuuyo. Munoonsonyiwamu eddakiika 2 z'enkeereyeemu babadde bagezaako kukwataganya nnyo mu bintu bino biyimiriza okubeerawo y'ensonga lwaki so sinenzija nembeerako ate nembookako badde bagezaako gikwatako era bajja gikwata mutujja ttambula butwali kyakkola. Kale nga bulijjo nsooka babuzaako mwenna besiiba nabo bessula nabo nti mbalamusizaako banyabale basibo mwenna buli mugy'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna. Nsooka kubuuzaako abagenda okunoonya ensimbi mu nsi z'amagulumeero bali mu Amerika mbalamusizaako buli kibuga n'essaza, abali mu ggwanga lya Canada mbalamusizaako buli kibuga n'essaza, abali mu ggwanga lya Bungereza mbalamusizaako buli kibuga n'essaza, abali ku Ssemazinga wa Bulaya mbalamusizaako kanswenti buli bulungi bwe bali kukola bwe bali kweberera mu buli kibuga n'essaza mw'oli ng'oli mu Bulaya nkulamusizaako. Bwe nva ku Ssemazinga Bulaya mba njolekedde Ssemazinga wa Asia mbalamusizaako banyabwe ne basebo mwenna buli mu gy'osinza okulaba akatambi kano ng'oli mu Asia gye baliko gy'otuusaako engalo bwe bali kukola bwe bali kwebereramu mbaagala nnyo bali mu Asia. Bwe nva mu Asia mba ndi Middle East mbalamusizaako banyabo mwenna ne basebo bali mu Middle East buli nsi mw'oli n'ekibuga n'essaza mw'oli kanswenti oli bulungi bwe bali kukola bwe bali kwebereramu bwe bali kwagala nsi yammwe bwe bali kunoonya nsimbi. Bwe nva Middle East mba njolekedde Africa mbalamusizaako nnyo banyabo ne basebo mwenna Bannayuganda abawangaalira mu nsi yonna gye muli naddala bali mu Africa ku lukalu lwonna w'oli n'ensi mw'oli nkulamusizaako ne nfundikira nga mbuuza ku Uganda mbalamusizaako mwenna Bannayuganda buli mu gy'osinza okulaba akatambi kano mu Uganda buli kitundu kyonna ky'olimu abali mu Mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo ne mu Buganda wakati mbalamusizaako Kampala Mukono Wakiso Entebbe mwenna mbalamusizaako kanswenti buli bulungi bwe bali kukola mbaagala nnyo temujjanga okwo. Ngenda basaba buli omu ali atuuka gwoba osheriga akatambi kano vidiyo ne bagikwatamu vidiyo bagikwatamu vidiyo eno bagikwatamu soka mpe eddakiika emu bagikwatamu mbalaba wanaye tewali kyakkola kammala okulaba wano 1 minute pe eddakiika emu mmala okulaba wano nakye njagala okulaba. Baagala nnyo temujjanga okwo ngenda basaba buli omu ali atuuka soka mpe eddakiika emu bagikwatamu naye tujja ttambulirawo bagikwatamu mbalaba wano tujja ttambulirawo katugenderaawo tujja ttambulirawo tewali kyakkola katugenderewo awo ebyo baasigaza. Alright munansonyiweza eddakiika z'engenzeemu katono mbadde nkyalina binjagala okukebera naye tujja ttambulirawo. Alright bwe babuzaako mwena ngenda basaba mu sharing akatambi kano katuuka ku muntu yenna anaasobola okukafuna. Nkugamba nti bw'otambuza information kiba kitegeeza nti ogudde bangi amaaso era bategeezezza bangi olw'ensonga nti abantu abasinga obungi munnaye Facebook tekyalina notification mukimanyi so ino omuntu munamusharingira nalyoka ategeera nti omuntu azze oba nalyoka afuna notification oba nalyoka aggulawo n'ayingira. Kale ngenda kusaba tambuza akatambi kano olina option y'abantu 10 sharingirako 9 osigazeewo emu akamu kateeku ku account yoba page yo omuntu atalina mugguukiriro wano asobola okulabira ku account yoba ku page yo. Bwe mmala okusaba okuntambuza akatambi kano ngenda kusaba ompitira ennyando Yoseferiti Bahabulwa. Ngenda ompitira ennyando Yoseferiti Bahabulwa abeere ku vidiyo eno. Ngenda ompitire mutabani we. Ngenda ompitire president wange Omulondo Kyagulanyi Ssentamu nsaba abeere katambi kano. Musabajjaasi ba UPDF abali Somalia abali South Sudan abali Congo ne mu nsendera abeereko kuno. Mumpitira wano mukulu gwe bayita Mathias Walukagga abeere ku vidiyo eno. Mumpitira wano mukulu gwe bayita Mathias Mpuuga n'abasajja bonna bali mu opposition beetaagano ku vidiyo ya leero njagala balangira bategeere lwaki bakola effujjo. Bwe mmala okubasaba okuyita abantu abo ndowooza ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bona bwe tumala obulango tutandika vidiyo akalanga kasooka kasoobe kati kagamba Jose Jobs Link Group
presents Yugi Festival 2025. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nubian Lee. Children, £10. Standard, £25. VIP, £50. Table of 10, £500. Table of 5, £250. Time 12 p.m. to 10 p.m. Saturday 16th of September 2025 at Modern Park, Lower Modern LN, Modern SM 45H. Age 17 and under must be accompanied by the adult. For more details of this festival, please contact the organizers on their known telephone or contact numbers. Kali mwenda bantu b'Ebongereza mugende mulye ku sente zammwe omukulembeze agenda kujjeeyo mu mwezi agenda kujjeeyo mwezi ogw'omwenda agenda kule mwezi ogw'omwenda agenda kule mwezi ogw'omwenda mubeereeyo mulye ku sente zammwe. Sente yo giriyeeko ng'okyali mulamu b'okolerera bayinza okuba nti ng'okyali mu ddiiro ne batwala ebyapa nga tomanyi bye babituutira oddawa ogenda otuuka emagombe nga tokyalina kintu ky'olese ku nsi. Kale gendeyo ku sente zo. Ke kalanga kasooka. Akalanga kookubiri vidiyo ne bagikwata musimanyi njijjeyo ntotandike endala kimanyi wano sina kyendaba ne comments siziraba. Sina comment zendaba sina kyendaba kuno naye nga bwenzi guddo ndabye mu comment nga buli kimu sina kyendaba. Alibo kye baagala kye baba kola okukola ki okukola confusion. No katugenderawo ndowooza twali kyakola. Katugenderawo. Alright, kankola ako okubiri. Okay. Kalanga ko kubiri kasoma bekati. The 2025 NUP Diaspora Convention, Canada. The guest of honor will be His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The function will take place at Toronto Airport Marriott Hotel, date 1st of August up to 3rd of August 2025. Canadian/US delegates, you are invited. International invitation delegates are invited. Vendors are invited. For more information, please contact the organizer of this Canada Diaspora Convention, which is going to be massive, attended by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu be Canada mwenna abava mu America n'ensi endala bategeeza nti ejja kubeera convention mujja kubeera muno okusonda ensimbi ez'okutambuza campaign z'omwaka ogujja 2026 oba omwaka guno. So bakutegeeza nti go wenna ava mu Canada mu America ne mu nsi endala mutegeezeddwa okuba nti mubookinga ebifo byammwe ogenda mu convention eno egenda kubeera mu ggwanga lya Canada. Kale mwenna mbategeeza akalango kano ka sponsoringiddwa Ssaabakunzi wa National Platform oba Ssaabakunzi wa Kkunga mu ggwanga lya Canada ne mu America yonna omukulu Remigius Ntambi. Era ng'oyagala kumanya ebisingawo ojja kukubira omutesitesi omwami Dennis Nsubuga Kalumba ku ssimu ye ey'omu ngalo kasaala 2556 759 1148 ku ssimu ye ey'omu ngalo osobole okubeerayo. Lulya lwa Munyindo tulwejja ffekka teri muntu agenda kuyambako kunula eggwanga lyo ke kaakalango akookubiri kawedde. Katugende ku kokusatu. Akokusatu kasombwe kati. Firebase Edu Entertainment on 1st of August. Friends of Selector Devi live experience venue Hot Topic Wampewo Gayas Broad opposite petrol station, lounge and restaurant. Entrance 20k, VIP 1M, VVIP 3M. For more bookings, please contact the organizer of this function. Mwena mikwano ja comrade waffe era DJ omutabuzi w'emiziki w'enkyukakyuka Selector Devi abayita okubaawo ng'abajulizi ng'abalaga obulamu bwe gye buvudde mu bintu by'okutabula omuziki n'okutereza abayimbi mu ngeri zaabwe eza bulijjo nga ye akiise Selector Devi life experience nga function y'omukolo guno ogenda kubeerawo ku Hot Topic Wampewo Gayaza opposite Don Petrol Station, Lounge and Hotel. Bambi mbeere mu supporting okuyingira mu lukale esirinze 2,000 emmeeza ya kakadde
emmezi esingirako ddala y'abakulu batumbuto ya milioni 3 kale musobole okubeerayo mu supporting mwenna abaguze dda ticket abebaza nabo basobodde okuba nti mujja kugenda mubeereyo mu supporting mu ngeri yonna so yoyo mukulu abategeezezza nti mugende mu supporting mu bintu esobola. Alright, ndowooza katugende kalanga akasembayo kaakano wano. Akalanga akasembayo. People Power Nation Platform UK demonstration. People Power / Nation Platform UK demonstration. The Uganda High Commission, London, United Kingdom, on 22nd of August 2025 at 11 a.m. to 16:30 p.m. UK time. Free all the remaining 18 political prisoners in Uganda. Stop human rights violation, ending corruption. For more information, please to contact the organizer of this demonstration, more especially the leadership of Nation Platform in the United Kingdom. Bana Uganda bonna naddala bakulembeze ab'ekibiina kya National Platform n'ekiwayi kyabwe kyatibo bakutegeeza ne bagenda kutegeeza kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga kuno bagenda kwekalakaasiza ku kitebe kya Uganda ekikulu mu kibuga London ekya Bungereza. Bakutegeeza ennaku z'omwezi 22 mwezi gw'omunaana mwaka 2025 kutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya komekerezo ssaawa 10 n'ekitundu ez'akawungeeza eggwanga lya Bungereza. Emirimu emikulu gye bagenda okukalakaasizaako nti kwekuta abasibe bonna 18 basigalayo banabe ab'ebyobufuzi saako okulekera okulinyira eddembe ly'abantu n'okugezaako okuvumirira obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda ke kalango akasembyeyo ndowooza bubwo obulango bwewaweddeyo tugende ku program eyatuleese. Alright, obulango bwe mba mubaze nyongera okujjukiza mwenna bannayuganda abali Uganda saako nammwe abali ebweru okubajjukiza nti yali mukwano gwammwe era muzeeyi wange Davis Nsuba Mwakatoogo nti olumbe lwe lwakwabizibwa ngenda kusuba ngenda kuza mwezi 15 mwezi ogw'omunaana ate nkera nga 16 asibweko omusika mu makaage e Nakirebe mu ssaza ly'e Mawokota. Ntegeeza abantu b'e Nakirebe Mawokota saako abantu b'Ekyengera Saaji na Bingo Buddo abakyengera ku mukaaga aba wakolokolo ku Lukadde oludde Nakawuka bantu b'e Busega abantu b'e ku Butaala saako na mu kibuga wakati nti mukwano gwammwe bwe twazika emyaka 2 kati egiwezebwa eddu olumbe lubambi lwakwabizibwa omwezi ogujja ngenda kuza omwezi 15 kulusulamu 16 kulwabya kale byebyo kati ngenda kusooka kuyisaawo security alert zigenda kubeera 2 bwe malo ziyisaawo tusimbula video ngenda kuyisaawo security alert zigenda kubeera 2 bwe malo ziyisaawo tuleke tusimbula video. Security alert esooka yeero omukulu Mathias Walukagga wonna wooli nyongera okutegeeza abasajja n'abakazi b'ovuganye nabo naddala bava mu DP block okuli Medad Lubega Sseggona n'abalala bakupulaningira ebintu bingi nnyo jjo nazze kipayopayo n'empisawo information nawe njagala nkuddiremu nkugambe Mathias Walukagga wonna wooli weegendereze mu ntambulayo mu ndyayo n'enkola y'emirimu. Nakutegeeza nti bakupangira abakyalo b'abaana ab'obuwala abajja okukubira amasimu nti bo basobola okuwa free service ez'amasaji onawe bakusanze oba mu kifo kyonna ky'oba oyagadde bakuwa masaji gali bwa bwereere n'okukolako emikolo ebirala naye ng'emikolo gino gijja kubajja kutega butambi bakulikodinga obutambi buno babusaasanye mu mawulire n'embantu ba bulijjo kabenka kuweddeko. Ebyo kimala kiganye enzita ogimanya gye battamu abantu either bakuwa akato basobola okusettinga accident basobola okukuba amasasi mu ngeri eyo neesoboka kubanga okusinziira ku butambi bwe nasiimudde wano ndabidde nabusiimuddemu ne bwe naba mbufunye nja postinga akatambi akamu kakasente bano abantu bakambwe nnyo. Njagala omuntu yenna atandika okwetegereza omukulu Lubega Sseggona engeri gyayagala nga ali maama nnyo ng'asibye emitaafu. Ekituufu kiri nti abasajja bano twali tetwabategeera abasajja bano babi. Abasajja bano wakati mukulu mutabani wange wa muganda wange Mathias Walukagga wonna wooli weegendereze nnyo endyayo entambulayo n'ensula abasajja bano kibakubalira kinene nnyo. Waliwo n'obutambi butandise okufuluma nga baga simanyi wabagamba batwala ebula asimba ekipiki obona batandise okuzanya scenarios zonna enfu ogeza kudduka zerinnya life ekyesu kyekikulu. Ekikulu kyakutaasa bulamu bwo kubanga oli wankyuka kikiri sigadde ala kulembere ye security alert esooka. Bwe bamaze ogiyisaawo security alert ey'okubiri yeeno
Bomanyi nti oli muna Uganda osavinga amagye ga UPDF naddala ng'oli ku foreign mission mu mawanga gano wammanga. Oli Congo, oli South Sudan, oli Somalia. Wegendereze nnyo. Nkiddamu. Bw'obanga oli mujaasi wa UPDF ng'oli muna Uganda nakabala ng'osavinga amagye ga UPDF ng'oli Somalia, oli South Sudan, oli Congo, wegendereze nnyo. Bana abasajja balina mission ebakendereza gye muli ng'abasettinga ambush bo bennyini bebeekubira oba okutinkuula entalo n'okubasindika mu bintu gye mutalina kgenda n'abasettinga ne bakuba. Kino kirabikiddeko Somalia gye babattira ne batabalanga nti mwafudde n'emirambo batagizza. Sudaani yo nabagamba ennamba gye batta tebaajogera n'abafiiridde Congo tebannayogera muwendo mituufu. So ngenda kutegeeza gwe omuzadde ng'olina omwana wo mutegeeza abeere mwegendereza nnyo. Gwe mubuuze lwaki gye babasindika tembeera mu bantu b'amawanga malala mubeera mu ba indigenous bo ng'ate abanyola tebasobola kugenda ku front line basindikayo bo. Ekigendera kyakubatta mpola bamalawo bwe bannayuganda bali mu magye. Ekisooka nejjo nabagambye nti abajaasi abali e Somalia bonna abaagenda n'abaakomyewo abamu babasudde Nairobi tebabasasudde ssente zaabwe okumala mwaka mulaba lwa myaka 2 ne mbagala omujaasi alimenti okufuna miliyoni 2 buli mwezi. Alina okufuna allowance buli mwezi emitwalo 10 ku 15 zibadde bafuna Somalia. Bagenza okudda ku akaunti zaabwe nga tekulu wadde n'ekikumi n'ekimu. Kati kitegeeza nti ssente ze baaziridde bajja bakolako ambush okuba okubateeka mu Uganda bateeke mabuusu olw'essente zaabwe kubanga tebazirinaawo. Kati njala kutegeeza gwe omusirikale yenna wa UPDF ng'osavinga ku foreign missions omuli Sudan, Somalia, Congo, be very careful ne orders bakamawo ze bakuwa kubanga baagala bakendeeza bwe bayingiza abanyarwanda bammwe. Ekyo nakyo nkigambye nakyo kiwulirize bulungi nnyo. Security eyokubiri eyokusatu. Gwe wena muna Uganda ng'oli mu diaspora. Nkuddamu okutegeeza ng'oli mu diaspora. Diaspora tetegeeza nti America, Canada, Bungereza, Europe nedda. Kasita obuuka boda ya Uganda n'ofuluma ensi Uganda oba oli mu diaspora. Nabakoledde video jo naddemu ka t-shirt kamyufu era nsaba buli omu adde yalabe video gye nakoze nagirikoodize saagikoze live nga ne mu ka t-shirt kamyufu kaliko wano ebintu biddugavu ddayo girabe kweri ku YouTube ku Facebook nataddeyo link. Nekutegeeza gwe comrade muna Uganda era ali mu diaspora. Oyinza okuba toyagala kulaba face yange wabula wulize ebigo bye nkugamba bigenda kusevinga mu security alert. Nabagambye nti ekitongole kya NIRA kati kikulaganya ekitongole kya ISO okuŋŋaanya data ku bannayuganda abali mu nsi ez'Ebulaaya. Museveni alina abantu bangi be yakola nabo okuva mu myaka gy'ekinaana nga bakola mu gavumenti ye nga babinyiika mu nsuwa ne badduka nga bakooya ebikolobero ne badduka. N'abala bannayuganda abalina ssente beeraliikirira nti basobola okuyambako okuggyako gavumenti ye baanoonya kulada nga tabalaba. Kati yasooka n'akola system nga buli embassy ateekayo military attaché. Military attaché yakwasaganya ku bya security ku embassy awo n'okwasaganya embassy ng'eba ng'erina bintu bya military training n'ensi eyo mweri. Kati n'ayongereyo aba ESO babiri ku embassy. Aba ESO babayita External Security Organization. Aba ESO buli embassy omulimu gwa kuŋŋaanya na kusipayinga ku bannayuganda abali mu nsi ezo. Bajjanga ba civil tebabeera mu bya ebyo bajja ne mu community ne munyumya nga babuuza information nga bamuseka nga bakuŋŋaanyako information. Kati abo ne babeera nga bakola omulimu ogwo ne basindikamu abantu mu community be mwali mumanyi nti gundi yali wa struggle. Okusookera ddala nga wawulidde azibadde security alerts nga naddala zibadde zigenda owamukulu Sir Mathias Walukaga. No, juzi yamwogeddeko era nga ayogera ku bintu by'ebimu bino n'agamba nti waliwo abantu abamu naddala nti mwakolako nabo naye ng'era baali baviiri mu DP block. Mbu balina pulaani gye bamupangira oba olukwe lwa Waluka nga baagala kubanga ate bamutega abakyala. Mbu bano abakyala bano bagenda omutega mbu ekigendererwa kyabwe kyakubanga wabanamutega omukyala ne bagenda oba mulojoowa mbu balikodinga obutambi buno babusaasaanye babe nga bamuttira erinnya. Nti oba si kyekyo nti yegendereze nnyo ewa gy'atambulira ewa gy'alidde alidde ki abadde naani kubanga nti kye bamubalira kinene nnyo ekiyinza
okuba nga kiteeka obulamu bwe mu matiga.